agavudde mu nsika y'ebyemizannyo empaka za FIFA World Cup zibulako ennaku 3 zokka zibeewo mu ggwanga lya Qatar nga litukuletedde ekisaawe kya Education City ekisangibwa mu kibuga Ryan. Kyazimbibwa n'ekigendererwa ekyokuteekeramu empaka eza FIFA World Cup ezibulako kati ennaku 3 zibeewo mu Qatar. Omulimu gw'okuzimba gwatandika mu 2016 wansi wa kampuni ya JPSC okuva mu ggwanga lya Qatar nga kyaggulwawo mu Juni wa 2020. Kigenda kuzanyirwamu empiira 8 okuli ekibinja ekyokusatu ekyokuna n'ekibinja ekyomunaana ng'era kyakuteeka omupiira gumu ogw'oluzannyo lwa ttiimu 16 ne quarter final omupiira gumu. Train entambula ennyangu esobola okukutuusaayo ng'ova mu kibuga ekikulu Doha. Ebyemizannyo mugabo Bukedde. Tugenda kusibulira wano olwakadde webali nnyo okulaba amawulire aga Bukedde okubira ddala ku bbalaza leero olunaku lwakuna. Ismail Nsibuga ajja kuntambuliza wiikendi yonna ate ku ssaawa 4 ku gataliiko nfuufu Shaifa Baka ajja kujja ku Bukedde TV1 ku ssaawa 3 agamanyiddwa nga The News Day gali ku Urban TV. Nze Aida Nakazibule nkwagaliza wiikendi ennungi.